أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange mwinabe ebitiibwa mu bufunze nsaba munzikirize tubeere nga tutunulirako waki twandibadde nga tusabira abafu baffe bujulizi ki tulina obujulizi oba tetulina obujulizi tulina bungi obujulizi tulina bungi naye nga tunaba kutunulira bujulizi baganda baffe abawahabu abasalafu abagobera Sheikh Muhammad Abdul Wahab oba abatablik ng'ekimanyikiddwa bo bagamba nti okusabira abafu bidi era tekikkirizibwa era shirik nti abantu bakungaana tebakikkiriza ofuna bulungi bakiyita bidia nti kizule mu busiraamu nolwekyo obujulizi kyobulaga okusabira baganda baffe abafu twagamba nti abasiraamu baganda baffe abasunni ab'ebitiibwa abashafii abamalik abahanafi n'abashia ithna ashara bagoberera Qur'ani y'ekitiibwa n'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama entukuvu nga bwe twalaba mu surati al-Ahzab aya 33 n'okubagoberera tteeka surati Shura aya 23 bonna abo bonna basabira baganda baffe abafu abawahabu bokka be bakiyita bidia ne bavuma n'okuvuma abasabira baganda baffe abafu n'olwekyo mbufunze bujulizi kyobulaga nga tunaba kulaga bujulizi omuntu aba afudde muganda wange w'ekitiibwa kiba kirungi ne tumwolekeza kibla funa bulungi woba omanye ekifo kyabadde asaaliramu ne tumuteekamu wabadde asaalira ne tumakinga emikono gye nga giri straight mufuna bulungi nga giri straight akamwa ne tukazzaako we tuba tusobola okumunaaza obudde bwennyini obwo ne tumunaaza ne tumusomera Qur'ani ey'ekitiibwa ne tukola azikari ez'enjawulo tahalil la ilaha illallah la ilaha illallah ebyo ne tubikola ne tumukolera swadaka ebyo byonna we tubikola yemmere ye kyekimuyamba naddala Qur'ani okumusabira kuba twagamba nti Qur'an mu surati al-Isra aya 82 Qur'ani shifaa'un wa rahma kisa ate eddagala eri abakkiriza n'olwekyo omuntu waafa asigala mukkiriza aba tafuuse mukafiiri n'olwekyo buli kye tukola kimutuukako buli kye tukola kimutuukako n'olwekyo mu bufunze bujulizi ki bwe tulina nti okusabira abafu si bidia ng'abasalafu abawahabu abatablik bwe bagamba twagamba nti mama waffe Khadija ow'ekitiibwa emirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala gibeere ku ye gye yeebase magombe ne Abu Talibi oyo eyataasa Nabi Muhammad era n'afa nga mukkiriza wadde nga abamu bamukuba ne bagamba nti yali mukafiiri kyewuunyisa tujja kubeera nga tubitunulira mu misomo egijja inshallah ta'ala Nabi Muhammad kyamuluma nnyo kyamukosa kyamunakuwaza kuva nga akyali Mekka paka nga tanona kusemuka kudda Madiina era bw'atyo we yakolanga n'asalanga ebisolo n'awaayo bikolenga swadaka eri mama waffe ow'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama uswatun hasana surati al-Ahzab aya 21 kyekyokulabirako ekisinga yajjanga ekiseeri ebitonde kyonna kyaba akoze ebeera lesson gye tuli ebitabo tulina bingi ebyabaganda ffe abasunni n'abashia ne Qur'ani yennyini ey'ekitiibwa eraga nti okusabira omufu si bidia ng'abeefuula nti bamaani nnyingi ne bavuma n'okuvuma abantu nga bwe bagamba Sahih Bukhari kitabu janaiz wa ziyaratil qubur ne Sunan Abu Dawud volume ey'okubiri page 171 Sahih Muslim volume ey'okuna page 73 babu ziyaratil qubur
bonna abo bagamba nti okusabira omufu si bidia nga Wahabu we bagamba, abasalafu we bagamba. Twagamba nti baganda baffe bano abawahabu abasalafu we bagoberera Sheikh Muhammad Abdul Wahab. Sheikh Muhammad Abdul Wahab asoma ku Sheikh Ibn Taymiyyah. Sheikh Ibn Taymiyyah twagamba nti ye nga we tugamba misomo gyaffe nti ye bino ebintu bino ebikolwa nfuna bulungi okusabira abafu, maulidi, tahaliri, talakaini, byonna yabifuula bidia. Ebintu ebigatta abasiraamu yabifuula bidia. Kyova olaba bano bonna abawahabu abasalafu kwaba mugobera babiyita bidia. Nga tweyongerayo nga we tugambye nti mama waffe Khadija we yafa Nabbi yanyolwa, bitabo bingi ebyogera ku kino era bitabo by'abaganda baffe abasunni, Tarikh al-Khulafa, Suyuti, Ibn Ishaq, Musiratu Rasulullah, ekitabo ekyo, Tarikh al-Rasul wal-Muluk ekya Sheikh Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir eyafa mu mwaka gw'olunaana 39 Sheikh Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir, n'ebitabo bingi bonna bakkaanya nti Nabbi Muhammad we yafiirwa mukyala we ogwo omwaka gwali gwa kunyolwa nga we twalaba kyamukosa nabeera nga ajjukiranga mukyala we buli kadde era n'amusabira. Twabyengambye mulimu hadis, twabaganda baffe basunni n'abashia ebitabo bingi, naffe twagala nnyo kale okozesa ebitabo by'abaganda baffe abasunni kuba tukozesa ebyabashia abantu bajja gamba nti abamu nti ezo hadisi nfu. Kiba kyonye tukozesa bino ebitabo bino ebigatta abasiraamu abasinga. Funa bulungi. Ibn Abbas si omuntu awaayira oba ayogera hadisi ez'obulimba, amanyikiddwa aweebwa ekitiibwa mu bashia abagoberera enju ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne Qur'an ne baganda baffe abasunni aweebwa ekitiibwa. Agamba lumu kunna julusan twali tutudde ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, si mulundi gumu oba ebibiri, olwendo matin ya hadis bali batudde ne Nabbi Muhammad si mulundi gumu oba ebibiri, mirundi mingi. Nabbi Muhammad wa dhakara Khadija, najjukira mama waffe Khadija ow'ekitiibwa oyo gwe twagamba nti lawula amaalu Khadija wa saifu amira al-mu'minina Ali ibn Abi Talib ma qama al-Islam, gwe twagamba nti mama waffe Khadija singa teyali maali ye kubeerawo obusiraamu tebwandiyimiriddewo, singa teyali maali ya Khadija mama waffe ow'ekitiibwa n'ekiso kya amira al-mu'minina Ali ibn Abi Talib imamu al-masharik wal-magharib, obusiraamu bwali tebwandiyimiriddewo. Ekyo kimanyikiddwa neyakayingira obusiraamu. Maama waffe we yafa Nabbi n'akola kino ekikolwa kye tugamba, ne batuulanga emirundi mingi. Wa dhakara Khadija, najjukira maama waffe Khadija, lisi ntuufu. Waqaala n'agamba rahimallahu Khadija, katonda saasira Khadija. Hadisi egenda mu maaso, wadhkuru mautakum bil khairi, wamala okola ebyo byonna atubuulira naffe tuteekeddwa okukola kuba rahmatul alamin nga we twalaba mu suratul anbiya ya 17. Kiseeri ensi yonna atubuulira ebintu ebiyinza okutuleetera okutusaasira naffe abamugoberera okubeera nga tetugwa mu buzibu. Agamba nti wadhkuru mautakum bil khairi, tujjukire nga abaffe nga tubogerako birungi. Wetubanga tugita hadisi eno wetugyetegereza etuwa ekyokukola. Funa bulungi. Hadisi etuwa ekyokukola. Wetubanga twetegereza bulungi hadisi etuwa ekyokukola,
baali batudde nga naffe we tutuula mu bidaala ne mu maka gaffe nga tukungaanyiza abantu ab'enjawulo oba ffe fennyini ab'enju ey'omugenzi. Naffe kye tukola kuba si kya mu mpisa okuyimirira obuyimirizi ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala. Awo nga tuvuddewo, Ibn Abbas n'agamba wa zakara Khadija, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'ajjukira mama waffe Khadija bye tukola ebijjukizo 40 duwa y'omwaka ne duwa endala nga nabbi we yakola yajjukira. Epati eri mutlaka eri open, okujjuka tekuliko lunaku lumu, lwakubiri, lwakusatu oba budde kiyajjukira nga naffe we tujjukira omufu nga twakamala omuziika oba mu wiiki ng'eyiseewo oba duwa ya 40 oba duwa ey'omwaka oba ekijjukizo kyonna eky'omufu. N'olwekyo si bidia, nabbi asooka okikola y'omusomesa nga we twala Surati Jumu'a ey'okubiri nti huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma. Kubeera ng'ajja tusomesa atubuulira obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala, abeere nga atutukuza kuva mu shiriki, kulya embizzi n'ebirala. Yajjukira Khadija nga naffe tujjukira. Waqala rahimallahu Khadija, n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nsaba onsaasirire mukyala wange Khadija kye tukola nga tutudde. Allahumma igfir lahu, Allahumma igfir lahu, Allahumma igfir lahu. Katonda nsaba onsaasirire omuntu wange bw'ati, onsaasirire omuntu wange bw'ati. Nabbi yakikola, yasooka okukikola. Nabbi yasooka okukikola ng'ajjukira mukyala we ne ba Abu Talibi ne maama we, data we, jjajja we n'abantu abalala. Si bidia, tubeere nga tusoma ebitabo bino twetegereze. Omuntu yenna waafiirwa omuntu kimuluma. Gwe ogezaako okugamba nti abantu abasabira abafu baabwe bidia na buli kimu bidia, gwe gaana isoke, buli omu alina kabuli ye. Hadisi egenda mu maaso, Nabi Muhammad n'asabira mukyala we, naffe kye tukola nga we ngambye. N'olwekyo si shiriki, si bidia. Surati al-Hashri aya ya 10, Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekyokukola. Walladhina ja'u min ba'dihim, n'abo abajja funa bulungi oluvannyuma, yaquluuna rabbana, bagamba omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, igfir lana, beera ng'otusaasira, wali ikhwanina, ne baganda baffe, alladhina sabaquuna bil imaani, abatukulembera mu kukkiriza. Funa bulungi, Allah subhanahu wa ta'ala yayina agambye tubeere nga tusoma Qur'ani nga twegendereza, nga twetegereza, nga Amirul Mu'minin watugamba mu Nahjul Balagh nti ta'allamu al-Qur'an, tubeere nga tweyigereza Qur'an fa innahu ahsana al-hadith, bigambo ebisinga, watafaqahu fihi, nga tugisoma tubeere nga twetegereza atugamba ki aya yino. Abagamba nti twesabira netusobera ne baganda ffe batukulembera. N'ekyo si bidia. Goyinza ogamba nti n'olwekyo omwana yekka yakkirizibwa okusabira omufu nga we mugamba. Aya eri mutlaka, eri open, tataddeyo kakwakulizo. N'ekyo abasiraamu bonna bwe bakungaana kiyambako kuba abasiraamu abakkiriza baluganda eri buli omu. Surati al-Hujurat aya ya 10, fa aslihu baina akhwaykum, tubeere nga tukola emirembe gye muffe. Kyategeeza emirembe nti sometimes munono abafunye omusiba muddukirire, mubeere nga musabiramu ate kyekisinga kuba empeera zeeyongera. N'atamanye ayiga, kuba gino emikolo abasomesa bayimirira ne basomesa abantu ne bagamba mukolenga omufu abadde akola, musaale, muve ku myenge, muve ku bwenzi. Kyekyo kyaleeta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama
mu surati Tawba ya 71 abakkiriza bonna buli omu wa luganda eri munne buli omu agamba munne nti mukole emirimu emirungi wayanhauna anil munkar era muve ku mazambi muve ku bibi. Mu aya eno ng'afundikira nti n'abasaala ne batendereza Allah subhanahu wa ta'ala abawaayo zaka oba nga sadaka okuyamba ku munnaabwe okola emikolo ulaika sayarhamuhumullah be bantu Allah subhanahu wa ta'ala basaasira. Aya ng'eggwayo mu surati Tawba ya 71 wakusaasira kuwaki Allah subhanahu wa ta'ala abadde mu kidala nga basomesa namwe abazze okungubaga n'abalala abawaki Allah subhanahu wa ta'ala. Twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala wakusaasira tulina kwerabira migaso gyakusaasira. Kisooka okukyusa agazambi kugula n'agafuula birungi. Surati Furqan ya 7 paka 71 twakitunuulira bulungi obwangazi okubwongerayo. Surati Hud ya 3 okutonyesa enkuba n'emigaso gy'enkuba kuba tubadde tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusabira munnaffe nga tusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Mu surati Nuh ya 10 paka 12 akutusaasira agazambi n'atonyesa enkuba tumanya emigaso gy'enkuba ne tuva mu kusabiriza mu bwavu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin n'atwongera riziki n'ezadde eddungi n'atuwajja n'ez'okunsi n'ez'olunaku lw'enkomerero. Twagamba nti jana etandikira mu kabuli nga Fakhurazi wagamba mu tafsiri al-Kabir nti man mata ala hubbi ali Muhammad futiha lahu fi qabrihi babani ila aljanna. Gofa ngo baddo yagala abantu benju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama emiryango gy'ejjana gitandikira mu kabuli okweggula. Tujja kubitunulira mu misomo emirala egijja ebirungi ebiri mu kwagala abantu benju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kyetwagalawo nti gino emikolo si bid'a. Funa bulungi hadisi egenda mu maaso negamba nti Nabi Muhammad yatugamba wadhkuru mautakum bil khair, tubenga tujukira banaffe nga tubogerako birungi. Kyetugambye nti wetubogerako ebirungi kiyamba n'abalala okola emirimu emirungi. Wadhkuru mautakum, mujukira abafu bammwe. Eyo amuru, command. Tubajukira tekina buzibu, tekina kibuzibu. Nolwekyo hadisi tugirabye Nabi Muhammad yasooka okukikola, nolwekyo si bid'a. Awo ne bagamba nti emmere ey'omukolo haramu. Tugambye nti Nabi Muhammad yasalanga ebisolo bibeere nga bikolanga emmere era bikolenga sadaka eri omufu empeera zimutuukako. Nolwekyo si bid'a, si kya mu buwangwa obw'Abaganda obulungi obw'Abasoga, si n'abantu abalala omugenyi okukyalira okujja okungubaga n'omutunuulira butunuulizi obeera mukodo kalona tayagala bakodo. Al-bakhir karibu minan nar wa baidu minal janna, omukodo ali kumpi nnyo n'omuliro ate ali wala nnyo n'ejjana. Hadisi nyingi. Kyetulaba kyennyini ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'akivumirira obukodo. Nabi Musa ne Nabi Khizr lomu bafulumamu ne bagenda mu kibuga okubeera nga bazimba enju ya mulekwa, okubeera nga bazimba enju ya mulekwa. We batuuka babatunuulira butunuulizi ne basaba emmere ne babatunuulira. Allah mu sura ye 18 aya 79 subeera ng'osomawo. Allah subhanahu wa ta'ala kyova aya ne eri Nabi Muhammad okubeera nga ekolanga lesson. Tutuna okubeera nga tuwa abagenyi ekitiibwa, tubasabira, tubasavinga. Olugenda enjala terudda. Ekyo mu bufunze Abasiraamu, Abasunni, Abashafi, Abamalik n'Abashia ithna ashara basabira abafu, si bid'a. Abagoberera Sheikh Muhammad Abdul Wahhab Abasalaf oba Abatablik be bakiyita bid'a. Tweyambisiza ahadis nga Nabi Muhammad yasooka okukikola. Ayati eza Qur'an tuzeyambisiza n'emigaso egirimu. N'olwekyo tekibeerangako bid'a okusabira abafu. Akafunye kano omusomo guno nsaba obeere ng'okyalingira
abalala emisomo eginaddako gijja kubeera ku talakaini ne tahalil. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasirire abafu baffe nga tubasabira nga alifatiha buli we tubeera. Oli mu takisi musabire, wonna wooli musabire. Ekyo kyokola kimutuukako nga wetugambye mu Suratul Al-Isra aya 82 nti Qur'ani eddagala era kisa eri abakkiriza n'abafu mwebali. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.